abagoba sakuna basente ku mastage ga taxi ag'enjawulo mu Kampala n'emiriraano olwabakedde mu Kampala mukadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda. Bano ensonga ebabubye omutwe y'abantu bebagamba abayingiza mulimu gwabwe. Bali baagala baleete ba bodaboda baabwe babafuule bakondakita akavuyo kajeera akalulu kagaane kubanga eno tebalinaayo bantu. Tubanyonyodde ekitwako kyaffe eri very clear. Bwe muba mwagala okulondeesa olukiiko coordinating committee kondakita ne driver balondera ku stage. Ssentebe w'ekifo ekikuttisa Yasinze Matimba agamba nti mwetegefu okufaafagana n'omuntu yenna aneetantala okwetaba mu kulonda okuli mutegekebwa Abdullah Kitatta. Kyokka Kitatta amwanukudde. Ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokusatu kwe twawulidde alanga ebeera enkomerero ya Kitatta. Okulonda kwentegese si kwaba kifeesi ba mu kibuga. Okulonda kwentegese kwa abavuzi ba takisi ba driver. Era kagutonye kagwake okulonda ng'ennaku z'omwezi 3. Abagoba taxi nabo bawera nti basobola kukkiriza Kitatta gwe bagamba nti omukulembeze w'ababodaboda okuteeka obukulembeze bwa taxi. KCCA yategeka akalulu nga bagamba nti Tapscom obukulembeze bwali tebukola ki, abaabulonda baali batono. IGP yennyini n'agamba nti muddeyo mutegeke okulonda. Ne bategeka okulonda, KCCA nekola buli kimu, Kitatta n'aleeta abayaaye na kifubo. Naye kati essaawa ya Kitatta naffe tugenda kulaga Kitatta tije tuli era tusobola. Kati KCCA erina kunneegattako bwegasi oba kutwegattako bwegasi n'eteekawo ebirowoozo byayo ne tukwatagana ne tutambuza okulonda. Yayogerako mu lukiiko luno Adaadisi wa Kampala Sarabananuka asaba ebiwaayo byombi okubeera ebikakkamu n'okwewala okwogera ebisongovu ebiyinza okuvaako okuyiwa omusaayi. Kubanga obukakavu bumala ensonga ate musobola okuteesa nga muli bakakamu. Bwe mba temuli bakakamu muba mu kuyomba. Bw'oba oyomba oba toteesa ate oba totegeera. Kinajjukira nti minisita wa Kampala Betty Kamya yebuvuddeko yategeeza nga KCCA bwegenda okuteeka okulonda kuno era naawe ebiwaayo biggula n'amagezi okulinda enteekateeka eno.